ng'ogyeko bamuzeeyi bano babiri okuba nti basula wabweeru nateera ekyokulya kyakuwammanta nga sitori omwagirabye eyabatuusiddwako olunaku olwaleero tusazeewo ate ntujja kuba ino ku union we basula. Abantu abamu sometimes wetubabuulira ebintu olw'okuba nti muba temubirabangako muyinza okulowooza nti kudaala oba just kuyisa bivvulu, era tututte obuvunaanyizibwa ntujja kuba no ku union. Era obanga wetegereza bulungi nnyo waneeno si bamuzeeyi bokka be basulawo ng'obadde oyisiza wano amaaso mpolampola cameraman asobola okuba nga abalengeza keeri mpolampola wiki lengeza keeri ku side mpolampola wali amagundi ensawo. So ensawo ziri eri ez'enjawulo era nga z'abantu balala. So bamuzeeyi nabo waneeno we bakasiba, era wano waggulu wabeera ebikunta, bateka ebikunta waggulu eyo naye obudde bubeera nga bukoze ekyo nga buzibidde ddala ate ne babeera nga beeteekateeka ne babeera nga beebaka. Olunaku olwaleero kabeeyongera okuba nga babuuzaako ate tweyongedde n'okuba nga tubakoowola mwena bannayuganda balina obusobozi abali eyo, abali e Uganda buli nsi yonna tubalwaneko babeere nga badde Uganda kubanga kyebasinga okwetaaga. Kyankwasa ennaku buli omu yagamba nti nze kyenneetaaga ebisigadde binanga bitadde ku bbali, si ssente okuteeka mu nsawo bakuwerera abaana wabula kyenneegomba kudda waka ebisigadde n'abisangira eyo. Muzeeyi embeera kati ekutwalaganya etya munaaye? Naye neyanziza okumpaka kisakano nati mulundi ogwokubiri naye ngaokutwaliza awamu embeera yo si nnungi, embeera mbi bwenkomeza nti mbi kubanga wenjogerera mu ssaawa eno nsuubira nti n'okuva ku makya sinafunayo kyakulya, ebugumulindi bubi negomba zena nyambula engoye nsigale bwereere kubanga yo omusana gugunjokya engeri gyesina nti ndinawo okwebaka sirina nebaka ku bintu bino nga boobiraba waggulu byebikunta byaffe byetwebiika eyo embeera gye tutambuliramu bwe tutya mpolampola nange embeera si nnungi, negomba nzire ewaka ndabe ku baana bange setaga kintu kyonna nti oba netaga sente nti banteeke mu nsawo naye negomba ntuuke ewaka abaana mbeere n'abaana bange mu mbeera yonna enaabaawo kubanga bagamba nti embeera netuuseewo etuliko saawa eno ye Mukama Katonda yagimanya nga tetunazaalibwa. So kati ate batugamba nti ekirungi n'ekibi oba olina okukyebaliza Katonda, naye nga kyensaba andaba atulaba twagala buyambi tudde ewaka. Anti bagamba nti east west home is the best. Kyekyo kyetwagala. Muzeeyi essaawa zino weewulira otya munaye? Yo video twagitadde era tusaba Mukama Katonda abeere nga abarespondinga mube nga mudde waka nga kyemwagala. Naye kati essaawa eno weewulira otya? Nawe tunafuna ku kyakulya kuva ku makya? Waayi kaakati abalabi ba Nyondo Media nabo tweyanziza okutuwakakisa omulundi ogwokubiri ate n'okutukwatibwa ekisa kusinziira embeera gye watusangamu era n'olwaleero n'okuddamu okutujja n'olulaba wennyini wetusulira ddala ye embeera tenaba kukyuka. Ekyokulya bw'ofuna akacupa k'amazzi ebeera mmere, bw'oba tokafunye ng'osiiba okoze ekyotudde akukwatibwa ekisa yakuwa. Era lwakuba nti Katonda wano ekiriwo singa bavudde bwa nkuba ate ebyo kyandwadde bibi nnyo ddala, naye lwakuba nti wano tubeera wansi w'omuti guno nga bw'ogulaba, blanketi zaffe ziizino weeziri wetusula. Naye tusaba era nga bwe twasabye era tusaba omulundi ogwokubiri anaaba tulabyeko yenna kyetunoonya, tetunoonya bugagga, tunoonya tiketi kutujja mu overstay ne tuddayo waka at least tuddeyo nga tukyalubalamu. Era Katonda badde akyatukwatisa, akyatuyambye gwe twesiga era yatukuuma. Tetunaba kubeera ku mbeera egamba nti tugende waggulu w'ebizimbe tuveeyo bazeeyo nga tulubafune. Twagala tusaba Katonda akituyiseemu kino tudde nga tukyalubalamu. Ebintu bibyo obiraba akasawo kaffe kaakano blanketi yeeno ogiraba kale embeera yeeyo
bwe buziba nga tujjayo blanket nga tuteeka wansi engoye zaffe nga twebaka ebyokweyalira wansi mufalasi ebyo twabivaako kaswa tufuna wakwebaka nuteekawo oluba wabwereere si wa ssente nga twebaka. Kati muzeeyi ebbugumu lino lingi nga woliraba teririko ku makya teririko matumbi teririko kawungeezi mukisobola mutya mukiyitamu kitya oba mukifeesinga mutya okubeera muli nebbugumu throughout kale akabanga konna era mwewulira mutya? Anti era embeera ya wano lyodongwe ebbugumu eva libeera waggulu era oluusi osanga nga tukwata obucupa bwano bufuna mwe tunoonyeza amazzi ag'okunywa ekyokunaaba kyo ebimu twabyesonyiwa ku mbeera erwo ebimu twagenda nga tukola ki nga tubyesonyiwa bwe tufunako okunywa okukola ki ebyokwambala n'ebyokwebika bye twabyesonyiwa era tuyiza kugamba nti tulina okwebika tetwebika tetulina kyetuteeka wansi ng'enfalasi ng'egyo byeryo tebiina era bwe tusabira abazira kisa mu bwangu nnyo obw'ekitalo bwe tufunira tiketi wano tulina okuba tuvaawo nga toddayo ewaka. Kati nga tusosodde mawanga era nga bwe twayogera tetusoboleganye yenna abeera awulidde oba yenna abategedde tuwe nga bambi tubadduukirira badde ewaka era mmanyi kijja kusoboka. Kakati muzeeyi wagamba oli mu soga gosakisa kaneeno okowole abantu basobola okutegeera olulimi lw'oyogera si be tuyita bokka wabula n'ab'eggwanga eddala bonna naye kokesa akakisaako oba oli omuntu oli ajja kutegeera bulungi olulimi lw'ennyo ayimirire ategere buli kimu kyonna bulungi. Kutwaliza awalala kiwanga bwe ndi musoga kankyogere mu lusoga nja kusaba buli musoga yenna ali kumpulira era ali kumbona nsaba nange mungemereku alinako kalinako konakona nsobola okwira ewaka mutufu n'embeera erobye mutufu naye nda nti ndidde nongereku kubinaliko kunabyo ate kumbe nga Dubai yaida kola ki kumala ku byange binali nabyo kubanga omuntu yalina amaka wagatunda tiko bantu bakweyendera nti baki ndi banaenda kutunda amaka ndidde Dubai nchakalire Dubai be naenda kuida zinambe ku bulungi aye embeera erobye so buli muntu yenna buli musoga wali abanene bali eyo kubanga tijja kwawula mu ntyani banange mungemereku mutugemereku kubanga tijja kwa nti mungemereku zenga ndi ne munange getukola ki gwetubona bwene naye mu mbeera so tiko nti mungemereku nzezenka habula naye mutugemereku naye twire ewaka twire ku butaka kale ayogedde ku olulimi kansubira muna bijja kwa mutegeera nengera tagamba mwemweka wabula yenna abeera asobodde bambi tubakwasaganyizeeko babeere nga badde waka. Muzeeyi naawe kowola kuba mutasobola okutegeera olulimi lw'oyogera bulungi ennyo. Kale abareeba puroguramu egi amazina nigwagunikisa ka Benard weena orakwatibweho nyowe tinsorora mu nganda tinsorora mu diini orabe atureebere nnyo na muzeeyi ogwo ha puroguramu egi nsaba obuyambi bwanyu kutuyamba mutuyambe tutukwenda sente z'okubiika kuyo nituyenda sente nsaba obuyambi bw'okufuna tiketi tukagarukayo kandi nnyo na muzeeyi ogwo tukugira ngu ezimara mpeereze ninzitwara nkanyinyenka kuyo n'okubaganda rwagati ekikuru tukabona tiketi tukagaruka yakuba enaku yoona tugireebere hamwe ngireebere namwe tukatandika hamwe okubonabona tiina orukwesereka mugyenzi we tiina orukurya mugyenzi we orukwe rwona kuyaho ndi nawe nk'oku nawe mu myaka nikwe nawe mu mituma owabona n'omusoga obwitu n'obushenyi konko obutura bwange bwenyini nimasaka nombumanya kyo kugira ngu nyowe tinsorora akubana n'omukyaro obunyine n'omuganda tukugira ngu n'omunyankore ntukugira ngu nyowe wange tinsorora
mbwenu bona bari baturebere ubuyambi bwanyu bumuratuhereze Mukama abagaruzeho kandi abarinde. Amina. Bannaye byebyo mwagirabye bulungi nnyo story mu kutambula era nga bwe mbagambye tuze ku union okubanga ate tulabako we basula so ye embeera nenga tukwasaganyize wamu muganda agamba gali ewamu gegalumenya basonga tusosogana tetwesosodde mu mawanga ba madini tukwataganire wamu tubayambe ko bambi babere nga badde waka katubasibule tubenga naffe tweyongerayo tujja kuba tulaba ate eshiddako nga Mukama Katonda ye mubeezi mubeere bulungi. Nyondo Media, Nyondo Rozet, mpozi era nga Speed Express Tours and Travel tekamu sente mubye kubanga tuyimirirawo ate nga itambuza abantu amawanga yakola visas ze myezi 3 mwezi bano bakola visa change. Brewster Coffee Observation Academy bone bakukugula mu byo okuyiga coffee ate nofuka coffee lover ne ate naba Junisco Constructors and Good Finishers Limited ate nga nabo bazimbi balungi sobola okubeeyuna ne tusembeyo naba Mukasa Services ate nga bayina accommodations ennungi gwe naye litazo okufuna akafo n'owumuliramu okubeeyune batuyimira okubanga ate Nyondo Media egenda maaso wiki yabadde ku kamera ate nga naffe Nyondo Glim tubane products ez'abakyala okwekolako na byonna mubeere bulungi tukumira mpeera batukuumire. Isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media. Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 mwenda emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga emu mwenda oba plus mwenda 7 emu 589 mwenda mukaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Okuzimba kya buvunanyizibwa naye ozimbye otya?
Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos / Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwana nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda wange oba tewasika ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja naaba ekyogo, ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze ebyo sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki, n'okwataka olive oil, n'otabikamu akadagala kano katini, n'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo? Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma, bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene, ate olubuto lunnuma, ndwala enjoka, sibitegeera. Olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwaka bode ng'akange. Ondaba? Tuyina eddagala lya buli kimu ky'oyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo.
okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bine ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli womalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi. Okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo. Toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no. Okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzi go n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tulina sabbuuni ono, tulina n'ebizigo byaffe bino. Oyina embalabe. Sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba. I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya, weekute nnyo oba weeyonoona. Oyina embalabe, kwata sabbuuni ono omunaabe mpola, weeweeta buweeweesi lususu mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde, okwate ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona. Kwata ebizigo obenga massaging omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gw'oyagala okuzza obuto ng'omaze onaaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi, kino kya layisi, kino kikola, kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka, togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde, naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sirina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize bizigo naye nga naabye. Feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olususu weweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open. Olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano, wummula bulungi gweterera relax. Ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu. Olususu still lugenda sigala nga luli smooth, nga lussa bulungi, ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe. Nsaba mutuwagire, musobola subscribinga ku Nyondo Media. Ne mulaba products zaffe, enamba yaffe y'essimu yiino. Gwayagadde okola order, tusobola okudelivaringira. Okuba bukubi ku nnamba eno, Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetaagidde. Thank you.